Olunaku lw'eggulo omubaka wa munisipaali ey'Emityana Francis Zakebutebi yavudde mu mbeera bwe yabadde ayagala gavumenti ennyonnyole ku kiwamba abantu ekisusse mu ggwanga nga palamenti efuuse kyesirikidde. Amyuka sipiika wa palamenti Thomas Tayebwa yalabiddwako ng'amuyimiriza okwogera wadde nga Zaake ye yasigadde alemeddeko. And right, Honourable Speaker, we saw yesterday the Sheikh and Mr. Joseph Kabuleta being abducted in broad daylight. Colleagues, House suspended for 5 minutes. Olwaleero bannakibiina ekya NUP nga bakulembeddwamu akikulira Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abakulembeze abalala okuli David Louis Lubongoya ssaabawandiisi w'ekibiina kino, ababaka ba palamenti n'abantu abawambibwako abantu baabwe basinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ne bongera okubanja abantu baabwe abawambibwa bwe baba nga baafa baba bawe babaziike. Bokka abo busobola omutta omulaba wuuyo ne ku kifaananyi afumye bakugamba omuntu bw'afa afuma. Nze ngenda nenfuna ebintu ebimu nga njoka zinsalirira, kitegeeza olwaba akutuka. Bagamba bwakutukako ensingo omwana enjoka zikuluma. Nze mbeera ngenda mu ttooyi buli kaseera, sirya sinywa nawunga, nkwata ekkubo nengenda okulaba nga nzibulukidde mu ddala kuba omwana muto. Baalizze ne batta munze naye ne batta omwana wange atannazaala na munne. Akola bubi nnyo omwana we baali mutuusiza ne balaba nga kubanga eri baatugamba nti abaana bakabatuusanga mu ofiisi nga 4 naye nga tebalina mawulire ge babajjako, kitegeeza tebalina mawulire. Kati kirabika baabakuba nnyo nga baafa. Nga baafa naye nga tewali mulala yatta, baali mumpadde ne mutwala ne muziika ekyamuliibwa, Majembere gwe gubewo okumuziika nnyinawo. Maama sikyanywa lwa mwana wange Majembere wali. Bano balaze bannamawulire olukalala lw'amannya g'abantu abawambibwa abawerera ddala okuli Kavuma Amushid, Kibalama John Bosco, Semuddu Michael n'abalala, era ng'abantu baabwe bagambye nti tewali we batatuuse naye nga tebalabikako. Abantu bali mu ggwanga beeyagala. Tetudaaga budaazi tetulina kyakola. Oba abantu baabata batubuuye nti baabata n'olwo lugwe tuleme kubanja. Naye mutambale ate gye najja okubanja bulaza nti bankubirako nti yafa. Kati waba yakubibwa amasasi tugeze mu nvunaana omusango. Kati bwe mba ndi mu bulumi nsobola obba nnyonnyo. Amaze okujjamu ginenya namugamba sebo nkwegayidde nnyamba nzita yaŋŋamba si wetutyo wetukola. Omache yali aleeta paasi banange ng'emyuse banange ng'ogiraba omusajja yagiteeka omubiri gwonna gwavaako nga paasi wagiteeka gwavaako nenkaba era enkavu zemulabaawo kipande ekyo. Ssaabawandiisi w'ekibiina ekya NUP David Louis Lubongoya wamu n'omubaka Joseph Sewungu basabye abantu bano bwe baba balina emisango baleetebwe mu kkooti bavunaanibwe. Application ya habeas corpus abalamuzi ne batagifixinga okutuusa omuntu bw'avaayo. Olumu ndowooza baba bakimanya nti ono bagenda musuula eyo leero nabo ne bagifixinga on the same date and all that. Okufuma atambule ne okwata omwana wa myaka 17 ate teri bantu bantamye ngamba Majembere oba bajja batya wano Katonda yamanyi bate erinnya ly'abantu abalala kyabulabe nnyo okubanga okozesa erinnya eggwanga okwonoona abantu abatebenkevu mu ggwanga. Ezo ensonga zange zenjagala njogereko naye nkikakasa era nga palamenti nkwebaza nnyo obukulu wa Iswa. Thank you for the comment. Fe tujja kukwata ekinazi tukikube paka tukyasizza. Ssenkulu w'ekibiina ekya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu olukutta akazindaalo asoose kusiima mubaka Zaake olw'okuyimirira ku magulu ge okulwanirira abantu be wadde nga yabadde alemesebwa. Amyuka sipiika wa palamenti Francis Zaake yonna gy'oli nkwebaza, tukwebaza, Uganda ekwebaza. Webale kozesa flow ya parliament kwogera mazima. Parliament ebadde egenda etama abantu. Mwami ennyini Tayebwa Thomas
yennyini yakwatibwa ku katambi nga 28 omwezi gw'omunaana omwaka gwa 2020 ng'atulugunya omukozi w'amasannyalaze kubanga yamukwata ng'abba amasannyalaze n'agasuukinga off nga mukuba kibooko akatambi ako mwenna mwakalaba. So tekyewuunyisa kuba nti abo abatemu abatulugunyi b'abantu kati bw'obanga omutulugunyi bw'abantu gwe baelevatinze ne bamuteeka mu kifo ky'obwasi. Ono agamba nti mu kiseera kino ensonga enkulu erina okuba ku mimwa gy'abakulembeze kwe kubanja ssaako n'okulwanirira eddembe ly'abantu naddala abo abawambibwa. Omulama omukulu mwenna abakulembeze ba NUP gwe mulina okubeerako nkiddamu mwenna abakulembeze ba NUP omulama omukulu gwe mulina okubeerako gwe gw'obulamu bw'abantu bammwe. Tetugasibwa kubalaba nga muteesa ku sente meka zina kuweebwa abaroko. Sente meka ze mulina okuwa Museveni ne classified budget gye tutamanya kyekola. Sente meka ze mulina okweyongeza. Wakati mu kuteesa ebyo byonna twagala mu kulembeze ky'abantu bammwe. Ono alaze nga bwe bakyagenda mu maaso n'okulopa abatyobola eddembe ly'obuntu mu kkooti ey'ensi yonna era nga ne mu kiseera kino waliwo bye bagenda okutwalayo. Kulira CMI n'abalala. Naye olunaku lwaleero njagala okubategeeza era twasaba envumbo endala okugeza eri akulira CMI kati gwe bayita James Birungi. Envumbo ze twasaba ku basajja abalala abatemu ng'ono akulira crime intelligence gwe bayita Christopher Damulira. Obeera erinnya lyetuuma okay tujja muyita eri. So njagala mumanye batemu mmwe nti tetusirise. Njagala mmanye nti ensi ebamanyi. Era njagala mmanye nti ebikolobero bye mukola ku Bannayuganda olunaku lugenda kukya mujja bisasulira mujja kuyimirira mu kaguli ng'ensi ebalaba mubitebye. Ekyo mubere nga mukimanyi kuba buli kikolobero kyokola okikola nga gwe and you're being recorded. Bo abakulembeze ab'enjawulo bannakibiina ekya NUP baweze nga bwe bagenda okutwala ensonga eno mu maaso okulaba nga balwanirira bannaabwe. Naffe twali tukiwagira era naffe twayimiridde wamu naye okwongera okumuzzaamu amaanyi okumulaga nti tuyimiriddeko kyekituufu era tetulina amateeka ge tumenya. Tekigasa okutuula tuteese amateeka oba tukola amateeka amalungi ennyo ng'abantu be tugakolera baggweera mu makomera bongera kubuzibwawo ngabamu battibwa buttibwa. Nansa nayo nga yo mugimanyi guba muliro mwerere nze nga sipiika w'abantu ngenda kubeera nga nkulemberamu olutalo olugenda okubeera nga lubanja abantu baffe mu kansi eddako ennaku z'omwezi nga 22. Nsaba buli muntu yenna asobola okubeerayo ajje kubanga ku olwo olunaku tekugenda kubeerako bizinensi yonna. Bizinensi egenda okubeera ku order paper egenda kubeera bizinensi ya kubanja abantu. Okuwamba abantu mu ggwanga kwayitirira nnyo okutandika mu mwaka ogwa 2019 ng'eggwanga ligenda mu kalulu nga wabula ne we butuukidde kati bangi ku baawambibwa tebalabikangako. Omulangira Junju Moses yakusakidde eggulire lino ku KTV amalindirire.